wewa nkwebazizaako gwe munnayuganda yonna gy'oli kyogenda mu maaso n'okubanga otulengerera webale kubanga mu mikutu gyonna gy'osaanidde okubanga osubscribingako Next Edition TV ogufudde omukutu ssemakutu gw'oziteekeddwa okubanga ofunirako amawulire gonna okwetolola eggwanga. Omwanjusa ate omutesita simulalayize muzzukulu wa Kyaddondo Frank Asiri nkuweereza nsinzira mu kibuga Kampala kikulemberwa Omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago, eggwanga erikulemberwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Ono yakwata entebe mu 86 nga netuukidde olunaku olwairo. Ono yakyagera mu maaso n'okubanga akulembera ensi eno Uganda. Webale kubanga oweekuumidde ku Next Edition TV. Nkujjukiza okusubscribinga, okusharinga, okukomentinga n'okumanyisa mikwano gyaffe abalala nti kuno kwe kubateekeddwa okubanga bafunira amawulire gonna agatambula munda mu ggwanga Uganda n'ensi yonna okutwalizamu. Nabwe gutyo ngenda kubeera nkwolekeza mu ggwanga Uganda era nga tugenda kuba twolekera mu kye tuwandiise oba ebyobufuzi. Ajjukira nti munnayuganda ebyobufuzi gwe gumu kwegwo omulimo sijja naguyita nti oba kitono oba ki wabula nja guyita ogumu kwegwo omulimo gwettanidde bannayuganda bangi nnyo nga balowooza nti oba oliawo eggwanga engeri gyerimu nti obwavu obufuukisa obwavu y'engeri yokka gye bayinza okwebbululamu era nga buli muntu yenna akaseera k'okulonda bwe katuuka osanga buli omu yettanira okubanga ye abaako akafo kayiikiriza chairman siwa nabako kayiikiriza tunebako kyeyirikiriza bachairman b'amadistrict b'amagombolola bameyazi b'ebitundu ababaka ba parliament n'abakulembeze kale bangi bagenda mu maaso n'okubanga beesowolayo okulayika nga ate oba oliawo abeegwanyiza entebe oba beegwanyiza ebifo nga balowooza nti webayinza okubanga bafuna akasente akayinza okubabbulula mu mbeera gye bagenda mu maaso n'okubanga bayitamu. Munnayuganda nakugamba nti emirundi egisinga ojja ne weesanga nti abantu kasita batandikanga okuyingira ebyobufuzi akiri two-sided singa olabanga abantu bangi nnyo nga batandise okubanga bayaayanira ebyobufuzi okwagala okubanga beekwatiramu. Ekisooka nze nkugamba enfunda eziwera 1 wawo kye tuyita poor government, enkola y'emirimu okubeera enfu eri gavumenti ebeerako. Kalo jane wesanga buli muntu aba awulira kimukakatako okubanga yeesitukiramu naye abeeko kyatetenkanya oba oliawo ng'alowooza nti ayinza okubaako kyaleetawo ekyenjawulo okwawukanako n'abo babadde bagenda mu maaso n'okubanga babeerawo. Ekyo nno kiwaliriza bannayuganda bangi nnyo okutandika okulowooza nti nange awo nsobolawo ono kyatakoze nange nsobola okukikola, omubaka gundi bw'aba takoze kino nze nsobola okukikola. Era abantu bangi nnyo tuze tubalabako nga newankubadde agwa naye asigala era awakanyaga nti luli boolu nkyagenda mu maaso n'okubanga ate nkikwatamu. Ekyokubiri bubeera bwavu ate ng'ejjo weegendereza era obwavu ekisinga okubuleeta nakugambye era ebeera gavumenti oba enkola y'emirimu gavumenti ebitongole bya gavumenti nga gye bikwatamuko oba gye bigabamuko emirimu naye nga gye bitambuzamuko emirimu gyagyo. Kakati obwavu obusukka obungi ojja ne weesanga ng'abantu bangi batandika okubanga beesitukiramu nga balowooza nti engeri yokka gye bayinza okufunamu emirimu nti oli bw'amala senior 6 abeera akimanyi nti at least I can contest okubeera member of parliament, I can contest okubeera presidential candidate just of okubeera ne senior 6. Kakati omuntu asoma akimanyi nti at least emirimu bwe giba gibuse nga nsomye nja kusobola akafo kengenda mu maaso n'okubanga njiikiriza. Ebyo byonna ebimu ku bigenda maaso n'okubanga nkunnyonnyola oba okuwa introduction ya program yaffe gye tugenda obanga tutambulemu olunaku olwaleero. Munnayuganda nkujjukiza okusubscribinga, okusharinga, okukomentinga. Olutalo ssematalo lweyongera okubanga lulanda nga luzimbirwa nga luva ku internet oba ku social media. Munnayuganda era gye bujja ne gye budda nzize nkugamba ensi gyeyongedde okubeera ng'eri modern. Ensi gyeyongedde okubanga yeeyongera mu kye twandiise advancing in technology. Abantu bangi ettundutundu ly'abantu bangi lizze lyeyunira omukutu ssemakutu ogwa social media. Anti nakugamba nti omuntu bw'abeera ku TikTok oba ku Facebook oba ku YouTube oba awantu wonna nti singa abaako ensonga gy'ajjako emumatiza oyo omuntu abeera wa butwa okuprovidinga the same information gy'ajje ku internet okugiteeka oba okugifeedinga n'okugiriisa abana abatali ku internet. So don't just look at internet nga internet noga nti abikoma ku internet. No, there is a chance of someone okubaako points zajja ku internet n'agenda maaso n'okubanga as providinga in the community down abantu okubanga ate bagenda maaso n'okubanga nabo bagibelievingiramu naye nga the information gye bagenze maaso n'okubanga batambulirako it is coming from the internet. So back to my point. Olwaleero olutalo lugenda maaso wakati wa ekibiina kya National Unity Platform eri abavubuka betwandise ba foot soldiers n'abagambibwa okubeera kugamba ba Team Fangon Forest
lweyongedde okubanga lukula gwe munnayuganda ngoberera. And I don't just want you to undermine olutalo luno n'otwala nti abyo bya internet. No, the repercussions of it all kiyinza okubeera ekyobulabe era ekiyinza okuviirako okubaako oludda olumu nga lukosebwa. On record, since Bobi Wine alangirira okujja mu byobufuzi abadde tasoomozebwangako, tuba tetufunangako kabinja k'abavubuka bekugamba beeseramu omugujju ne batandika okulaga nti bo si beeteefuteefu na kutambula wansi, kugamba kutambulira wansi w'ekibiina kya National Unity Platform. Ebbanga lyonna eribaddewo nti oli bw'aba awakanya NRM automatically ng'alina kudda ku ludda lwa Bobi Wine oba lwa any presidential candidate oba any political party kasiteeba nti ewakanya NRM. Eyo kitubadde n'ekiwayi ky'abantu babiri kankikuddiremu. Tubadde n'oludda lwa gavumenti ekulemberwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga tuyina n'oludda olw'abawakanya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. But current as I talk, tulina enzida zino wammanga. Tulina oludda oluvuganya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Tulina oludda oluli mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Tulina n'oludda olugamba nti for us we are tired of everything, kubanga tugezezzaako kye tugezezzaako. Now tuli tiimu anulule, tetulina atukulembera, tetulina atukuba ku mukono, tulina kutambula nga bwe tusaanidde okutambula nga ffe bwe tulaba, kubanga ensi tetulina bwe tugiraba, tetulina bwe tuyinza kugikyusa, katutambula n'ekiriwo. Nga not because those people are contented with the government eri mu buyinza. I want you to quote me well. Not nti bano abasajja oba bano abakazi they are well contented and well convinced of the government eri mu efuga eggwanga Uganda, that they are convinced and okay n'ebikolebwa gavumenti eri mu buyinza. Not si bwe kiri, wabula because for them they tried what they can do, kye basobola okukola ne bafailinga. So at the end of the day beetuula wansi ne banoonya what can we do okutunaazaako stress eyo ya gavumenti ebyo byonna byetunaazizaako. Here comes omuvubuka amanyiddwa nga Alien Skin eyajjanga ebyokusaga ku internet n'akuba endongoye. And because people bagenda maaso n'okubanga bamulabira mu kifaananyi kye tuwandiise ekya Bobi Wine, kubanga Bobi Wine yali amaze ekiseera nga talinya ku stage y'eggwanga, ku stage yonna mu ggwanga erya Uganda. So abantu baali balinze ani ayinza okutumalako ennaku y'ennyonta ya Bobi Wine, because Bobi Wine we loved him so much era nga tumwesunga okujja ku stage, naye tetulaba omuntu mulala yenna ayinza kutunaazaako nnaku eno. Abavubuka bangi bazze bayimba nga bajja beeteekako ekintu ky'okuba nti bava mu ghetto, naye ng'ekintu kye beetuuma ojja newesanga tekibafaanana, kubanga omuntu ojja n'omugaa nti owaayi nva mu ghetto nkaako ekyokulabirako nti palasa asobola okujjoba wiso naga nti bane tuli baana ba ghetto, naye ng'olwebwa otunulira gamba nti ndi mwana wa ghetto nga ba brothers be bonna already bali mu kye tuwandiise limelight oba bulamu obw'okubeera nti mu butaala anotono okubeera mu butaala wabula nga ne ssente bayina. Kitegeeza ti chances z'okuba nti weetwala okubeera nti oli mwana wa ghetto zibeera ntono. Ghetto kyeki ye muntu oyo ali mu mbeera ey'ewansi ennyo esookerwako ddala, abantu abalala gye batubuusa amaaso nga balabanga bano abantu be baavaako. Ghetto mwosanga abantu bano abali depressed, abatalina mirimu, abali unemployed, bosanga abantu abatalina bazadde baabwe bamulekwa betwandiise, bosanga abantu ba street boys abasula ku makubo talina wakusula, bosanga abantu ng'okufuna omutwalo olunaku mu ggwanga Uganda ng'okufuna 15,000 buli lunaku kizibu kyakuzifuna. Those are the people we are talking about. Kakati tukomawo ku bana aba so called ghetto youths abadde bazze bakyetuuma, badde baziba bajja bakyetuuma, naye ng'ojja ne wesanga emmotoka zibavuga za bbeeyi ne family zibavaamu za bbeeyi. Kakati lwaki Bobi Wine yayanguwa okukakinga up ne bannayuganda ne bamukkiririzaamu nti ddala ono ghetto youth, nti olwaleero Bobi Wine bw'otunula ku background ye kumpi ye mwana yekka family yenna gwebadde yeezingiddeko gwebadde etunulira, which means nti yava wansi najja nga yeerandisa up to where mu kaseera kano okutugenda mu maaso n'okubanga tumulabira. Kakati olwaleero ng'amaze okugenda mu maaso n'okubanga ayingira politics nga takyayimba, people were so touched
nga beebuuza ani ayinza okutukkakkanya n'okuleeta endongo ennyini eyinza okwefaananyiza ne lifestyle eyinza okufaanana ng'eya Bobi Wine. So olwayo Alien Skin yajja nga yebulandize mu mbeera y'okuba nti wankwakyo njaga bikoze bitya, abantu baba like wow tufunye omuntu ava mu ghetto. Najja ng'enjogera gy'ayogeramu, enviiri gy'asibyemu, being sharp n'embeera yonna yonna nga mwabala Bobi Wine ng'atandika mu 2022, 21, 23, 24, 25, 26, 27. Kugambye nga bw'otunuulira ganga gye yatambulanga nayo, engeri gye yeeyisangamu yakulowoozesanga oba ng'ekumatirizawo direct nti ono gwe true definition of omubanda from down mu ghetto z'e Kamwokya. So tufuna omuvubuka okuva mu ghetto z'e Makindi ng'ekyamazima engeri gy'ayogeramu, music we gwakuba, entambula, enneeyisa ne characters zonna nga ziyinza obutaawukana na za Bobi Wine mu nnaku ze ziri ng'akyali gwe twandiyise ghetto youth. Kakati abantu bamuwerokaminga nga bamuwerokaminga mu kifaananyi kino, era endongoyi ne bagiwerokaminga nga baga tufunye, era bajjukira comments ezasookanga tufunye replacement entuufu. Kati oli kabeere mu ndongo, ono kabeere mu ndongo, oli katukatete enkyukakyuka, ono kabeere mu ndongo, ono kabeere mu struggle. So ebintu byatandika okukyuka mpola mpola ng'abantu batandika okukompayaringa. Kyatandika mpolampola nga bakibuildinga bakizimba mpolampola, abantu bakompayaringa Alien Skin to Bobi Wine, bamukompayaringa mpolampola nekitandika okumera, nekitandika okuzimbibwa, not until Alien Skin watandika okubanga amerukira ddala n'atandika okwogera ebigambo n'otuukira olunaku olwaliro. Abantu naddala abannankyukakyuka bagera mu maaso n'okubanga bayisibako bagamba nti Alien Skin ateekeddwa okubanga ayirimuko omukono omulala ogugezaako okuba divertinga. Munnayuganda ojja ne weesanga nze kugamba enfunda eziwera nti mu gavumenti zonna ezifuga ensi naddala mu Africa wano, naddala ensi ez'abakulembeze nga bafugidde ekiseera ekiwanvu, abantu bangi nnyo abazze bafugira enfunda eziwera oba bazze bagenda mu maaso n'okubanga balwako, balina kye tuwandiise divide and rule. Leaving that aside, waliwo kye tuwandiise abantu okubakuumira mu mbeera ey'obulimba all the time, nti abantu okubakuumira mu mbeera y'obulimba abakulembeze ba Africa bakikozesezza nnyo ne batakoma ku ekyo ne bakulembeza kye twandise divide and rule. Bw'oyawula meeya n'omwawula ne Kasagga, n'oyawula Kasagga n'omwawula na Ayinebyona n'omwawula ne Birungi, kuga ojja ne weesanga nti abantu n'obakuumira mu kye tuwandiise obulimba nga Birungi byamanyi birala, ne Aneti byamanyi birala, ne meeya byemmanyi birala, ne Kasagga byamanyi birala, ne Maaka byamanyi birala. Kati ng'abantu bano tebali baakulu nakku na lumu lwe bayogera kigambo ne kiba nga bakikkaanyizza wamu, kubanga oli amanyi munne mulimba, n'ono amanyi mulimba, n'oli amanyi mulimba, ne bali bamalimba. Kati ne babeera n'okuumira abantu mu mbeera y'okubatwalira mu kafaananyi ak'okubanga buli omu teyeesiga munne. Those are some of systems abakulembeze ba Africa basinza okubanga beesigamako gwe Munnayuganda agenda mu maaso n'okuba ng'ongobera. Tugenda back to Next Edition TV, nja kukusaba subscribing, sharing, commenting. And then what tuwandiise financial bankruptcy oba kye tuwandiise obwavu obusukkulumi mu mawanga ga Africa buleetedde abakulembeze bangi nnyo okwekuumira mu buyinza mu ngeri ki nti obwavu buyinza okubeera emmanduso y'okuggyako gavumenti, but again obwavu buyinza okubeera emmanduso y'okuwangaalizaako gavumenti. To the greater extent mu abakola history mu A-level, abakola senior 5 ne senior 6, to a greater extent obwavu busobola okukuumira gavumenti mu buyinza. How? Oli ajja kumbulusa how? Nti obwavu singa buba buli mu bannansi nga tebuli mu gavumenti, era nakukomparingirako eggwanga Uganda ne comparingako n'eggwanga lya Kenya. The difference between Uganda and Kenya, Uganda enjawulo yaayo ne Kenya nagikwawulya in terms of finance. Kati wano mu Uganda waawano ojja ne weesanga nga munnansi asobola okubeera omwavu naye nga gavumenti ngagga. So being it gavumenti ngagga esobola okukola kyonna ekisoboka okwekuumira mu buyinza. Back to Africa, njagala kujja ekifaananyi ekirungi. Back in days Kenya bannansi baayo baali baavu nnyo. Currently even mu Kenya bannansi b'e Kenya baavu nnyo, gavumenti ngagga nnyo. Emyaka emitono nnyo emabega Uganda bannansi babadde bagagga.
Bwenjogera ku bagagga njagala onkatinge bulungi, sijja kwogera ku gwe Manyoga Seka, soogera ku gwe Katta Busolo, soogera ku gwe Munnasemba bule, soogera ku gwe Munnamubende, soogera ku gwe Munnakyenjojo, njogera ku bagagga benjo kumentioningirako nti bannansi mu Uganda ojja ne wesanga tulina munnansi nga mugagga ali ku level y'okuwola ne government ekitali mu nsi ya Kenya. Kali nosanga government y'eggwanga Uganda njavu, kati government ya wano kyetandise okusensi n'okuwunyiriza kwe kuba nti omuntu kasita atandika okubeera omugagga abeera muzibu wa kufuga. Kati ekiri mu Kenya nti lwaki Kenya ebadde enkola yayo ya system nti government kubanga nti ngagga bannansi baavu obukulembeze bwe badde butambula bulungi ng'abaana bawulize ne bannansi b'e Kenya. Kati wano mu Uganda emputtu n'embazulu zonna ziva ku ki? Tojja ne wesanga bannansi babadde bagagga nti any political leader awakanya government bw'abadde asituka ng'ojja ne wesanga abagagga beekolamu n'akabinja nga bebamusondera government kyegenza erabuka. Ennaku zino enengeri gy'abaloketi enengeri gy'abaloketingamu netandika okubanafuya n'okubanafuya okubazza ku level kwebaagala. Kibe kitya ti government etandika okufuna akasente nga bannansi mubeera abaavu. Kakatuuliriza munnansi bw'oyavuwala kyekiddako tulinda olunaku lw'okuba nti government yeekusalirawo kubanga omwavu takuba na choice, omwavu teyeesalirawo. Nakugamba bino njagala obulize nti omwavu talya kyayagala, omwavu alya kiriwo. Omwavu tafumbirwa oba tawasa muntu gw'ayagala wabula awasa gwasobola. Awo njagala onfune bulungi nnyo. Awasa gwasobola si gwayagala nti osobola okuba nga olina by'oyagala bingi nnyo naye financial kugamba budget ey'enfunayo n'ekulimitinga n'owunzika ng'ogenze n'ekyo ky'osobola kyova ogenda ku bbuki olina akugamba nti owaayi ennyama eno ya mitwalo 2 naye eno yagumu kitundu n'ogamba nti owaayi ogenda n'ey'ebiri kangende n'eyogumu ekitundu kasita yonna nnyama banaalya teri ajja kutegeera sente zenjiguze. Kakati olwaliro mu Uganda abantu baavuwadde mu kubeera abaavu government etandika okuyisawo buli kimu kyeyagala nga mwina kutambulira ku peesi yaayo. Kakati back ku nsonga yange eya internet nti olwaliro Bobi Wine abadde wankizo nnyo, abadde wanjawulo nnyo nga tagambwako nga tayogerwako era nga principal w'ekibiina kya National Unity Platform ng'era amaanyi gasinga okubeera nago gali ku social media nalala mu generation y'abavubuka. Government eno ng'enoonya wa weeyinza okuba ng'emunafuyiza ate ne point not until omuvubuka azimbiddwa abavubuka banne azimbiddwa bannayuganda lwatandise okukola nga statements ezoolekera ddala nti omukulu omulamwa yaguvaako dda kakati alina mulala gwatambulizaako. Osobola okujja nga bw'olaba mu bulokole oba ne mu ddiini z'endala abantu bangi batandise bulungi at the end of the day batandika okukyuka olwo demoni ng'etandise okubayingiramu ne wana abantu batandika bulungi in their businesses but after some days batandika okubaako obwama obubafuuyibwa okuva eri abanene nga baga nti owaayi katate bw'okwata kino kiyinza okukubeerera beta, bw'oyingira wano wayinza okukubeerera beta, bw'okwata the point I'm trying to mean. So bannayuganda olwaleero alien skin omuliro gwali mu kukuma ku internet engeri gyali mu kukubamu ebituli ng'abikuba mu principal w'ekibiina kya National Unity Platform ali mu kukuba bituli ku presidential candidate eyakwata ekifo kya namba 2 mu kalwaka akavaawo mu nnaku z'omwezi ezaali nga 14 omwezi gwa January 2021 yakwata kifo kya 2. Kitegeeza bannayuganda essuubira bannayuganda a ghetto from a youth from a marching the ghetto ng'ayina following atandise okumunafuuyisa ku internet okubanga kakati bw'oteekayo post ya Bobi Wine those days nga bw'oyogera ku Bobi Wine ojja kufuna comments mutwalo zonna nga ziwaana. Kati bw'oteekayo post ya Bobi Wine ofunamu ko post ezigamba timu fupu timu bikoze bitya and people at times at first balowooza nti ali mbyakusaga kumbe ekintu kyali agenda mu maaso n'okubanga abuildinga kyali kitandika butandisi beyond tolekera akalwa kagenda okubeera ngenda kusomezi kagenda okubeera mu mwaka gwa 2026 olwanga tuli mu 2023 kitegeeza nti omwaka gwe tuddamu gwa 2024 gwe tetukyagubala. Let's count 2024 gwe mwaka ogusigaddeyo gokka 2025 tuba tuyingidde already tubatandise okulonda mu bufunzi 2025 tuba tulonda omwaka ogusigaddeyo tulina 2024 gokka gusigaddeyo omuvubuka amanyiddwa nga alien skin wajjidde okutandika okukubamu ebituli ne journal byakola statement ngagamba nti Bobi Wine bw'abagamba nti wali mu struggle atunde ebyobugagga byonna abeeko ekintu kyakola okutuuka okumulo kitegeeza mu bufunze tukati story short
Alien amaze okulaga direct nti yes tali ku ludda lwa Bobi Wine era si mwetefutefu na kutambulira mu nkyukakyuka ye atambula n'abo bennyini abantu be badde balwana ebbanga lyonna okunafuya oba okuggyako abafugidde enfunda eziwera. But people can't see it. Naye nze nganze omu okusaka analysis gwengenda maaso n'okuba nga nfuna deeply Alien yamaze dde okulaga oludda lwaliko nti ekituufu kiri nti ye ali ku ludda lwe twandise olwa gavumenti eriko. Then mwapalowooza nti muli bannankyukakyuka yamaze dde okubalaga nti si lwe ludda lwaliko okusalawo kuli eriggwe okusigala ng'oli ku nsonga entuufu eri gye tulaba oba okusigala ng'oli ku nsonga entuufu naawe era nga bw'okiraba. Nze muzzukulu wa Kyaddo Fracas, very good evening. Subscribinga, sharinga. Ensonga zino tujja kwongera okuba nga tuzirondoola mpaka gye zinaggwera. Nkiddamu sharinga, commentinga, likinga, manyisa ne bannyinaffe abalala. Bino si oba titulina ngeri gye twagala kunyigirizaamu muntu yenna. Tetuyogera nti oba tulina oludda lwe tukubira akadingidi wabula ndowooza za munne Uganda. As a concerned citizen nga bwendaba ensonga bwe zitambula mu ggwanga bwe nza analyzing bagenza okusiiba bulungi.